Wenzijidde ku mpewo zibadde ssaawa 2 ndowooza n'eddakiika nga 25 we tulikodingidde vidiyo eno nga Honorable Muwanga Kivumbi yakajja agende maaso n'okuba nti afuluma kkooti mwabadde aleeteddwa mu Kampala olunaku olwaleero basiibyeyo nga beezooba era ekigendererwa ekibadde kimuleesezza ku International Crimes Division kyekyokusobola okukakasa nti aweebwa bail. Honorable Muwanga Kivumbi olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Susan agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo akutte emitambo gy'omusango guno okusobola okukakasa nti Honorable aweebwa bail oba akkirizibwa okweyimirirwa adde waka omusango ogumuvunaanibwa ye ne banne abalala 24 ogw'okulya mu nsi olukwe omusango gw'obutujju gugenda maaso n'okuba nti guwulirwa nga alina eddembe lye erimuweebwa ssemateeka okugenda ebweru. Obunkenke bubadde bungi, bubadde buyitirivu. Kooti olunaku lulamba esiibye etuula obufofofo. Abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina ki National Unity Platform bazze okubeerawo mu nkola eya solidarity oba ey'obumu, and of course ngenda kukuyisa mu lugendo lwa kooti ekedde okutuula wakati mu bunkenke obw'amaanyi mpaka ku ssaawa kumpi 2 n'ekitundu ez'ekiro. Kyokka ate kooti era still netavaamu bibala bifevalinga abo abali accused. Nzikiriza nzije nkuyise mu mbeera n'obunkenke nga bwe bubadde na nsonga ki oba oliawo kooti kwesinzidde okuzzaayo Honorable Muwanga Kivumbi mu nkomyo agire nga yeebaka sides zeeyo. Bibadde biwoobe maziga na miranga at the same time ne Katemba mu kuziika abadde kansala Kitatta Henry Naggwano. Ekiyitibwa omuzimu oba ekiteeberezeddwa okuba omuzimu mbu kitembye mwannyina era ebintu tebibadde birungi sides zaawo. Omuzimu gukubye mwannyina ekigo mbu Kitatta Henry Naggwano omuzimu ekibadde kigukomezzaawo kukwata kwabo mbu abagambibwa okuba nga be baamutta. Naye embeera eno tuzze tukulage olumbe engeri gye lubaddewo, and of course n'abamu ku bantu ababadde ku lumbe kyebasobodde okwogera ku kuziika kwa munna NRM Lukulwe eyafa ku lunaku olw'okulayira obanga yakajja alayire bw'ati n'atavugibwa na kutuusibwa mu ddwaliro. Jjukira ono yajjira ku macupa okusobola okukuba ebirayiro bye. Bwe nkujjayo eyo amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa agenze maaso n'okukinoganya nti yalabye Parliament ezeejyaka, yalabye Parliament ezoonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo. Parliament ya Uganda erimu mbu ye ku Parliament zaatambuddeko ez'amawanga n'alambula amalala. Gwe gusoose okulaba Parliament edibaga ssente y'omuwi w'omusolo nga ssebo n'okutuuza obutuuza meeting abakulu ba kuno ba MP bannantagambwako ne baminisita babeera batudde banywa kacyayi, banywa busumbuusa, basaba snacks, basaba nkoko, kwegamba yagamba mubeera mu meeting y'ababaka ba Parliament naye ng'obuwoowo obw'enkoko obw'ebyokulya bubalemya n'okufokasinga okuteesa ku nsonga ebatuuzizza oba oliawo mu meeting. Ebigambo bye babikubidde engalo bangi naye ne wabaayo era n'abamu abagamba nti obadde omu ku abo abatuula oba oluusi abatuuza meeting. Kanzije nkuwa ebigambo bya Thomas Tayebwa. General Museveni nkusikiddeyo akatambike nenkasembeza nkakuwe ku mwanjo. Akatambi kano koogera ku nsonga y'olutobazi oba ensonga z'obutonde anda nema. Mwami Museveni mujjukira yakyomerako oba yatabukirako omukulu leader of opposition mu kisanja ekyaggwa Joel Ssenyonyi bwe yali ayina ebigambo byayogedde ku nsonga z'abantu be bamenya mu lutobazi olwa Lubigi. Olwaleero tuli mu nsonga zezimu za kumenya abantu abagamba nti balina obwannannyini. Akatambi kano bw'okawuliriza ogenda oba oliawo okutegeera ensonga lwaki abantu bamenyebwa ebintu byabwe ensangi zino ate omulanga bwe bagukubira gavumenti n'esituka neeyongera bakudaalira mu nsonga mu kifo ky'okubawa obuyambi. Kakati Mwami Museveni ebigambo yabyogera era n'agamba teri kuttira muntu yenna ku liiso. Kati nsekerera busekerezi na kusunga abo oba oliawo abalowooza nti ate essuubi ly'obuyambi nga bamaze okumenyebwa liyinza kuva mu gavumenti ya mwami Tibaabulwa Yoweri Kaguta Museveni. Mu mbeera era y'emu ya butonde bwansi wabaddewo akatambi akasaasaana ku mitimbagano nga kalaga
abagagga bo bakkirizibwa oba bazimba mu ntobazi mu bitoogo ewatali bakuba ku mukono kyokka abaavu balunkusere balunkupe bo beeyiya ne babakuka area ke bagula ne bazimbako nga kafaanagana nga akali mu lutobazi ate bo munnange akaawe kanguyirwa okumenyebwa ne watali kubawa oba oliawo warning letters oba yadde kuba compensatinga kyaddaaki akatambi aka kagenze viral kavuddemu omulamwa nyongero bakubiriza bannyabo ne bassebo mukozesenga amasimu gammwe buli ekigenda obubi mu ggwanga mu kirecording ne baba tebayambe afadhali bajja kukwatibwa ensonyi babeeko ebikolwa ebimu bye balinnya ku nfeeto oba bye bayimirirako kakati estate eno tugitegedde ziri estate bbiri ezibadde zitambulira mu butambi obw'enjawulo kyaddaaki abakulu okuva mu kitongole kinema babawadde ennaku 21 bayiwe ziikalina zaabwe zonna ku ttaka mbunambiro bave ku kifo ekyo sinakindi banoonyeeko ebibanja ewalala so si mu lutobazi bwe nkujjawo awo ŋŋenda kukutwala nkulage ow'ekitiibwa ayogerera poliisi mu Kampala mu ggwanga Uganda Kituma Lusoke ategeezezza nga saaki ze baakola n'omuyiggo gwe baaliko mu maka ga former speaker AAA Aneta Among ebimu ku ebyo bye bajjayo n'ebibuuzo bya bannamawulire olwaleero byonna biddiddwamu. Kituma Lusoke agamba ki ku nsonga za Among? Tovaawo weesirikire ebigambo n'emboozi mbiri na Dr. Kanokiza Besigye akomezeddwawo mu kkooti olunaku olwaleero ne munne Haji Obedi Lutale si ye yekka ne Captain. Kaakati kitegerekese nti bano omu ku bajulizi agenda ate okubalumiriza Major General Mulamba. Major General Baguma mumumanyi oba mumujjukira? Kanzije nkuwa ebisinga ku bibadde mu kkooti side zizeeyo. Kakati ensonga mpitirivu nnyo kwe tugenda okubeera nga tutambulira nzikiriza nkusaba video giwe buwika like bwenzija ebigambo n'emboozi tubyogere. Tovaawo nnyolamu kufuna lwendo lw'amazzi bwenzija tusimbule emboozi. Katukomewo. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oboolese mu ofisi yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo abuuziza ku bikwekweto ebyagenda mu maaso ku maka ga eyali speaker wa parliament ya Uganda. Ebikwekweto ebyo byagenda mu maaso mwali ba mukisa nga bannamawulire nti mwali ku mulirwano nga mulaba ekigenda mu maaso. So most of the information gye mwali mwetaaga nga bannamawulire mwagifuna. Waliwo abuuziza nti biki bye mwajjayo. Ebimu ku bye twajjayo mu maka ga former speaker twabijjayo mu lujjudde
era mwabiraba. Yes, weewaawo wayinza okuba waliwo bye twajjayo bye tutayanjula, naye ebimu tujja kubabuulira ebintu ebimu ku ebyo bwe biba nga kyetaagisiza oba nga obudde obutuufu butuuse. Naye nga of course bwe tugenda okwaza nga poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe, bwe tugenda okukola, bwe tusanga ekintu ekyetaagisa nga kirina engeri gye kituyamba mu kunoonyereza ekintu ekyo, usually tusobola either okukikuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka ne tukyekizibitinga ne tukitereka mu mikono gyaffe nga poliisi. Era waliwo abuuziza nti lwaki wakyaliyo deployment. Of course leero siyiseeyo kulaba oba gyeri, naye bw'eba gyeri wabeerawo ensonga. Emu, ekisooka former speaker wa parliament ya Uganda atera okuweebwa obukuumi, era bw'obusangayo ewuwe tekiba kyanjawulo. Naye ekyokubiri izoluso bwe buba nga obukuumi buliyo bwa njawulo ate nga bwekuusa ku kunoonyereza, era nakyo kiba tekimenya mateeka, so tewabaawo ene cause of alarm. Naye kyetwagala jasa okutegeeza abantu okunoonyereza ko kyakola ki kukyagenda mu maaso. Still era waliwo abuuziza nti waliwo mukyala weba atalabika bayita Margaret ng'amaze weeks 2 nga bikwatagana era ne former speaker member of parliament. Sikiinaako information at the moment, maybe nja kubuuza nfune information. Okay. Kale bigambo ebyo byamwogezi wayogerera police mu ggwanga Kituma Lusoke. Kakati ensonga za Anita Among azimulungudde. Of course tewaliwo kipya kyayogedde kyetabagamba. Twabategeeza nti police nebwenaabezze ejja kwongera bwongezi tubuulira biki bye twalaba so si biki bye tutayogera, which means nti buli kigambo kyonna kye twakozesa ku mukutu guno n'emikutu emirala bye mwawulira tusobola okukakasa eggwanga kintu kimu nti bye byali ebituufu, twali tetulipotinga bikyamu. Anita Among ne gye buli kati kyensobola okubagamba akyali under surveillance oba akyatambulizibwako amaaso g'ebyokwerinda, era kigambibwa nti tannaba kubeera ng'oba oliawo ava mu mikono gyabwe okunoonyereza ku kyagenda mu maaso mu ndamu ye. Then ekintu ekirala kye nnawulira kino enswera yange eri gye mwaŋŋamba nti siddamu giyita nswera ya ku kisenge naye nze nsigala ngiyita nswera. Enswera yange yantegeeza nti sipiika yakakwasa abakulu mu magye ne poliisi abawerera ddala nga 130. Enswera yange ye yabiŋŋamba, sinnabikakasa naye baŋŋamba nti azoovu we twogerera abasoba mu 100, omuwendo gwa 1,130 abantu abo bonna nti babadde bakolagana ne sipiika oba former speaker AAA, era nga kigambibwa nti abantu abo amasimu gaabwe gaabagibwako bongera okusobola okukola okunoonyereza okw'enjawulo oba okw'enkizo oba bye babateebereza, because omuntu obeera suspect ngwa tonnaba kukakasibwa kooti nti wazza omusango ogwo. So kigambibwa nti ab'ebyokwerinda abo ababadde bakolagana ne sipiika nga bafuna ebiragiro bye ne babiteeka mu nkola nabo baakwatibwa era nti bali mabega waaki wa mitayimbwa. Bwe naaba verifyinze information oba oli awo poliisi ng'evuddeyo n'ekakasa information eyo, era nga bwe twabagamba biri ebyasooka, ndowooza nabagamba ndi omu ku muntu eyasooka okubagamba amaka amalala aga sipiika gye gasangibwa n'ekirala nti baagalumba ab'ebyokwerinda bagatambulirako, era oluvannyuma twaddamu ne tukola zi story endala nti amaka ago batandise okugasalako wano naye gali batandise okugasalako, bajjeeyo kino bajjeeyo kiri. So ensonga za Anita Among teziggwanga, zikyagenda maaso. Then ekirala ku nsonga za former speaker kuliko era ensonda yange bye yampa
era still sinabya biverifyinga nti ekifo kye ky'omubaka wa parliament kiri mu lusuubo. Essaawa yonna nti bayinza okuzzaayo okulonda akalulu awo okuddamu okutegeka akalulu nti wakyanoonyerezebwa ku mivuyo egigambibwa okubeera nti gyetobeka nga gisinziira ku orders omubadde n'eziri allegations zenkugambye enswera yange ze yampa nti yakolagananga butereevu returning officer oba presiding officer ow'ekitundu ky'e Bukedeya. Anyway, ebyo ndooza naabibannyonnyola nga time etuuse. Then n'ekirala kye njagala okutegeeza bannamukutu gwa Vic Exclusive, ensonga ya Christopher Okello Onyum bannange tukyagiriko, twawandiikira kooti gye buvuddeko okusobola okutuwa proceeding nga bweri ku nsonga z'Okello. Okello baakola appeal, then appeal eyo gye twagala okufuna certified copies. So as Vic Exclusive twawandiikira kooti tennaba kubeera nga etuddamu, naye tubakakasa kooti bw'enaaba emaze okuba nga etuddamu tujja genda maaso n'okubawa updates entuufu. As of now tulina naye bye tulina biri mu allegations, so ng'ate tulina emiwaatwa gye tusobola okufuna facts. So tugenda kulindamuko tufune copies ezigenda okuva eri kooti, then bwe tunaaba tumaliriza tujja kusobola okujja okubawa updates. Okello ki ekiriwo era ki ekigenda maaso ku nsonga ze sides zeeyo. Mu bufu bwe bumu Honorable Muwanga Kivumbi obudde butuuse kutuzibirako mu kooti eyo nga tukyalinze ngera essuubi tukyalirina nti oba oli awo musajja wattu bagenda muwa bail, naye okusinziira ku bye tusembyeyo okufuna kuba ffe tubadde twavuddeyo dda mu kooti nga tutegedde nti Honorable Muwanga Kivumbi amiddwa court bail. Honorable Muwanga Kivumbi enkyalunakku olwaleero yaleeteddwa mu International Crimes Division bw'oba kooti ewozesa emisango gy'abakalintalo, emisango egyo emizito ddala ku mutendera gw'ensi yonna. Kooti eno almost etuulira ddala ku mutendera gwa nsi yonna, kyovula abagiyita International Crimes Division. Etuula okugonjoola ensonga ezo ezibeera ennene ezisobola okugenda ne ku international ku international scenes. Kakati Honorable Muwanga Kivumbi kooti eri ey'Ebutambala yagamba teyina buyinza busobola kumuwa bail oba kukkiriza kweyimirira kwe. Kakati nga kye balina okukola kujja eno ku ICD. Kati ICD abakulu bannamateeka ba Honorable Muwanga Kivumbi gye baali baatwala empapula ez'okusaba okweyimirira kwe, and of course kooti yali ebawadde lunaku lwaleero, era olwaleero bakedde kubeera nga bamukola ki, bamutuusa ku kooti eno wakati mu bwerinde obw'amaanyi, wakati mu by'ebyokwerinda oba mu byokwerinda ebizito ddala. Ekitongole ekya Uganda Prisons Service kibadde kiyambibwako ekitongole ekya City and of course n'ekitongole ekya Uganda Police okusobola okutambuza Honorable Muwanga Kivumbi okumutuusa mu maaso g'omulamuzi Susan abadde emitambo gy'omusango guno. Honorable Muwanga Kivumbi abugiriziddwa mu kooti eno bakulembeze banne ab'ekibiina kye bavaamu mwe baweerereza ekya National Unity Platform, era nga muno mubaddemu David Louis Rubongoya nga ye Secretary General w'ekibiina, mubaddemu Leader of Opposition Joel Senyonyi, ndabyeko Francis Zaake, ndabyeko Zala Luyirika, ndabyeko kubadde Abeka Kawalyo babaddeyo ndowooza naye, n'abakulembeze abalala bangi nnyo ab'enjawulo basobodde okubeerayo mu kooti eno okusobola okuba nga bakakasa nti Honorable Muwanga Kivumbi oba oli awo aweebwa court bail, of which ekitasobose kubeera nga oba oli awo kibeerawo. Tutuuse kulinda ne tulinda mpaka budde we buzibidde Honorable Muwanga Kivumbi kooti bwetyo nebanga nayo emaze okumumma kooti bail eyo. So ye ne banna abalala 24 bwe bavunaanibwa omusango guno tebasobodde kubeera nga bakola ki, nga baweebwa ebbeetu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So kakati tulinze okulaba olunaku olulala lwe babawadde lwe batannaba kuntegeezaako ssaawa zino, naye mu stories zaffe eziddako ngenda ku bandu bategeeza tulabe emisango gye bamuvunaana gye bamusabirako bail agiwoze nga ava waka gwe musango ogwaddizibwa oba ogugambibwa okuba nti gwaliwo
ng'ennaku z'omwezi 15 Januari ku nnaku lwe twalonda 2026 mu kalulu akaali akabonna Honorable Muwanga Kivumbi avunaanibwa n'abantu abalala 24 era ng'oludda oluwaabi lugamba nti bano baayonoona ekitundu ku luguudo lwa Gomba Butambala saako n'okwonoona ezimu ku mmotoka za gavumenti n'ekigendererwa eky'okutiisatiisa wamu n'okukola ki n'okuvuunika gavumenti saako n'okulumya abantu ba bulijjo olw'ebigendererwa byabwe eby'ebyobufuzi. Kaakati ebyagenda maaso n'okuba nti bivaamu embeera abavunaana Honorable Muwanga Kivumbi gye bagamba nti yafiiramu omuwendo gw'abantu 7 mu makaage. Bo abavunaana Honorable Muwanga Kivumbi bagamba nti embeera eno yonna ye yaviirako abantu 7 abaafiire wakaawe okufa. Naye newankubadde bino byonna bigenda maaso okuva mu January Honorable Muwanga Kivumbi lwe yakwatibwa n'okutuusa essaawa za kaakati tewaliiwo kooti n'emu wavunaanibwa abantu batta. Yes, tukkiriza nti wano waliwo embeera y'okuvunaana omuntu eyaviirako abantu okufa naye ate eyatta okuviirako okutta n'okutta statements 2 oba ebyo bigambo 2 byawuka. Nze Vicky okuviirako omuntu okukola accident kirala naye n'oyo omuntu abeera akoze accident atwalibwa ku poliisi era n'agibwako statement oba naye nannyonnyola bw'aba alina bye yakoona oba bw'aba alina bye yatomera wano mu kukola akabenje nga nze muviiriddeko kukola akabenje wabeerawo oba oliawo okunnyonnyola ye n'akakasa nti nze yakola ki nze yamuviirako okukola akabenje nga yali tasobola kwebeera kutomera bantu baki balala be yatomera. So kati mu musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi okusiigira ekifaananyi ekyangu bakwata eyakola bakwata ateeberezebwa okuba nti yaviirako okukola akabenje naye ne batakwata ate yakolera ddala kabenje oba kitegeerekese nti kifaanaganako ne driver akubye oba akoonye omuntu mu mmotoka n'adduka ng'alesassa omuntu poliisi bwejja n'etwala butwazi mmotoka esse muntu omuntu abadde avuga emmotoka esse omuntu yo n'emuleka n'etamuyita kukola statement n'etamunoonya era n'etamuggulako musango gwonna. Kakati bwe kifaanagana ne musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi bannansi baabuuza ba raisinga concerns zaabwe nga bagamba nti kale tukkiriza ono naye mumuvunaane era tulinde judgment lweribeerawo naye mutulageeko n'ekubali exactly abatta kubanga bano 7 baafiira mu makaage naye baani abatta. Honorable Muwanga Kivumbi is a civilian musajja muntu wa bulijjo talina kyambalo talina kisi kati abali abaalina ekisi nga n'ekisi kyali kya gavumenti bo be baliwa kati obulumi obwo n'ebibuuzo ebyo oba oliawo bye bireeta bannansi okulowooza nti omusango gwe tuliko ogwa Honorable Muwanga Kivumbi tuli ku musango ogw'ebyobufuzi ogwedde ensa era nga kooti eno ewozesa baakalintalo olwaleero etutuuzizza kooti ebadde ekubyeko obugule n'abamweyimirira babaddewo okubadde leader of opposition Joel Senyonyi okubadde ne bakansobe n'abantu abalala ab'enjawulo nga bagezaako okulaba nti bataasa munywanyi agende emisango gyagiwoze nga ava waka ng'alina n'ebirala eby'enjawulo byakwasaganya ekitasobose kubanga kikola ki kibeerawo. Bannamateeka abeera kubaddeko Mukulu Honorable Medadi Lubega Segona akali amaggwa Kanso George Musisi abaddewo munda mu kooti omwo n'abakulembeza abalala ab'enjawulo ababaddewo ku nsonga eno kubaddeko n'abooluganda aba Honorable Muwanga Kivumbi abazze okuba nti beeyimirira omusibe ovuichi ekitasobose mpaka mu matulutumbi ag'ekyo. Honorable Luyimbazi Nalukoola naye abadde omu ku abo bakanso oba bannamateeka abagenda maaso n'okuba nti abawuliriza Honorable Muwanga Kivumbi. Dr. Lina Zedwiga acting president wa National Unity Platform naye azze mu kooti okusobola okuwitnessinga n'okakasa nti omu ku bammemba b'ekibiina ate former vice president mu Buganda region wa National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi awuteebwa ekitasobose kubanga kibeerawo
so tetulinda ebirala bitujja okusobola okuba nga tukuwa mu mbeera oba mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Bwe nkujjayo eyo mu ICD ngenda kutwala emukono. Wabaddewo Katemba atabadde musasulire okulabako ekirowoozebwa okuba nti omuzimu gw'omugenzi kitatta gukomyewo mbugulo nkomeera gukole ekikolwa ku bateeberezebwa okuba mbu be baamutta. Omukulu ono kansala yafa ku lunaku lwalayira lwennyini lwakuba ebirayiro. Kakati olunaku lwe yalayira lwe yafa nga atwalibwa mu ddwaliro, yaggyibwa mu ddwaliro nga mulwadde era n'afa. Embeera teyali nnyangu. Soko tuwe Pavini ebibadde kukulumbe. Omuzimu gubadde gukankana, sigulabye nga gwogera gugavaamu gugamba. Omuzimu gwali badde gugamba gundi gwonzise, naye omuzimu gubadde ng'omuzimu gutokota. Mpaka akatambi ako Pavini. Kati nga bikyuseemu bannange tuyambagane, ajja kukubana mutayimbwa oba okyala bambuufu. Bannange muba mulina bwe musobola okuteekamu nnyinammwe mu mugyeyo. Kubanga ojja kwekanga nga zizza omusango ku muntu, mugenda kujjanjaba muntu perekange maama akakadde n'akakadde. Mwegeze osaage. Tukwate omuntu tumuteekeko mu kisenge abeere awo. Akutte kati singa akutte kambe. Muddaawo ne musagasaga singa akutte kambe. Abantu bazze tuziikirako, tutandise kulaba bintu bizibu, abantu batuttuke nako baga nti bali batukobye. Bannange. Eyo nno y'embeera ebaddewo. Bamugambye owaaye omugenzi bw'aba yawalampye mwannyina ng'akyakutte embooko n'omutayimbwa akyasobola okugukwata mu mugye wano. Musa birabiddewo ng'ebiyinza okuddirira birabika si birungi. Embooko eyinza obutamala omugenzi anyiigiraawo. Olaba bw'agenda akwata omutayimbwa naawe weenyula emitayimbwa, abakungu bazinga alowooza be baamutta. Naye emizimu gino nze mba njagala nnyo bwe gijja gyogere gyeyanjule nti nze Vicky abadde omukozi wa Vicky Exclusive eyafudde jjo nga naakalayira ku bwa kansala. Era njogera mu maaso gammwe mwenna abali wano, Pavini yeyanzita. Omuzimu bwe gumala gugambe nti naye yadde wanzita nkukimye tutuuka babiri emagombe. Sebo jangu oba nnyabo nkutugumbule tugende. Emizimu bwegito bwe gyali badde giyina okweyisa. Kati ogwo omuzimu bwe guba guli awo gutankana. Naye ebintu by'emizimu bino oluusi tebiriiyo. Weŋŋambira nti ebintu by'emizimu abasajja nga tulina ebbuba. N'omanya nti gundi ono akwanira mukazi wo. Pavini toka repeatinga nnyo akatambi ako kaleke. N'omanya nti gundi oyo akwanira mukazi wo. N'ofa. Ate n'olaba mukazi wo ng'apepeya n'omusiguzi oyo. Emyezi 2-3 wakafa. Omuzimu ne gutadda kutugumbula. Oba kukala katambooko. Kukola bya nalwewuuba. Sayansi w'emizimu olumu mubuusabuusa. Manyi gyali naye mubuusabuusa enkola. Oba si kyo ng'emizimu gyonna egigenda giyina ekintu kye giraba mu ggulu ne gikendeeza ku busungu. Walaayi kuba ekisooka omuzimu bwe gutemba omuntu gusobola okumukwata naaba nga asobola okukasuka abantu nga 10 omulundi gumu ng'alina ekipawa. Naye mu kaseera mpaawo kaaga omuzimu tegusobola kutunyumiza biri mu ggulu gye guva. Era omuzimu tegusobola tubuulira kiki ekiri ewala. So omugenzi kitata Henry Naggwano bw'atyo erinnya lya Naggwano lirabikidde ne mu kuziika kwe nti omuzimu kigambibwa gutembye mwannyina. Bye gwogedde tetuguwulidde
naye nga kigambibwa nti gubadde kugezaako kulaga abantu nti teyeefiira bya mirembe yaffe ensonga ndowooza nga si nnuŋŋamu obanga ensonga si nnambulukufu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. kansala oyo ndowooza side zeeyo nayo bagenda tegeka by election oba bagenda tegeka akalulu. Twakuwadde ebikwata ku kifo kye yagendamu kye yafiiramu nti ate munnange si yeyeka ne gwe yaddira mbigere mu 2021 akalulu ke twamala mu kisanja kiri ekyaggwa ate ne munne naye yasobola okubeera ng'oba oli awo azikira buzikiza emyezi 3 nga yakamala okukola ki nga yakamala okulayira. Baali bamuyita Mwami Kyeyune. Yes, so ndowooza bwe nkujjayo awo nzikiriza Thomas Tayebwa si mumativu n'engeri palamenti ya kuno gyeyonoonamu ssente mu ngeri y'ekyeyonoonero. Palamenti yaffe ya wano buli lutuula mu meeting babeeko kye bateesa oba kye baggusa mwana ttu kye bakola balyanga abali mu wooteeri so singa abagenza okuteeseza abantu. Akafulasika ka kyayi buli omu bakamuteeka mu maaso, akina busumbuusa bubabeera mu maaso, akina nkoko zibabeera mu maaso. Kyokka nga ffeeno abantu ba bulijjo ssente ezaali badde ziziba kale ebinnya eby'ettaka mu nguudo, ssente ate bano bakulu bali mu kuzirya buli bagejja mbuto. Tukanya kulaba MP gwe twasindikanga ekkooti sayizi 2 ye mutuuka nga X ye mutuuka XX ye mutuuka kati X kimu kye kimutuuka. Bannange ne twebuuza kyakompeeko ku titi oyo Thomas Tayebwa mpaako ku bigambo bye awo wennyini wookatadde image. Because those pictures, things really give us a bad image. Because those pictures are captured before people who have no something to eat. I got other parliaments, they only give water. We are in a committee, you have sumbusa, chapati, muogo. You're about to add marakwanga in a committee. And yet we have a canteen. Oh. Kale, nga nkyali ku ebyo mukenna akafuna essaawa zino kitalo nnyo nnyini ddala. Mawulire genfuna gakakasiddwa nti Master Parrot omuyimbi afiiridde mu kabenje k'emmotoka wali eri e Busega. Kitalo nnyo nnyini ddala. Pavini nfunira yawe ekifaananyi kya Master Parrot okibantereka kaawu amawulire genfuna gakakasa nti afiiridde mu kabenje. Master Parrot ono ye yakuyimbira oluyimba okugeza nga muliro kati gwake akayimba ko mukajjukira ezimu ku nnyimba z'omugenzi. Oh my bambi my guy ya Master Parrot yavudde mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo nnyini ddala. Mawulire gensobodde okufuna katono mpemu seconds ntono. Babiwulire ebimu wano ku byakoze. Y'omu ku musajja yakuyimbira akayimba akagamba nti maama we abaana weebale onjagadde weebale. Ye musajja ye muyimbi oyo munywanyi wa Mwami Kyagulanyi nnyo nnyini ddala. Ezimu ku nnyimba ze ezasinga okumutunda zeezo eza maama w'abaana muliro. Yakuyimbira oluyimba nga Nankya, yakuyimbira oluyimba Kawala. Olwo oluyimba yaluyimba n'omukulu Dr. Jose Chameleone. Kyemmanyi bwe njogera ku Master Parrot osobola okubeera ng'omutegeerera ddala bulungi nnyo. Bulungi ddala yakuyifulumiza akayimba nga njagala ssente. Omwami oyo afiiridde mu kabenje. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ebisingawo ndowooza ngenda kubeera nga mbibatuusaako. N'emyezi 3 egiwedde mabega musajja wattu yakola interview ng'anyumya ku bulamu bw'emboozi ya Firebase engeri yatandikamu n'ekibiina n'omwami Butcherman. I remember that argument eyaliwoko mu mawulire. Master Parrot ono yajja n'atunyumiza emboozi eyo ku mukutu gw'amawulire ogumu. Kibi nnyo nnyini ddala. Nja kuba nnyongera okubawa updates oba okubawa ebikwata ku nsonga eyo eya Master Parrot mu kiseera kino. Kitalo nnyo nnyini ddala. Kale today wali ku mboozi ya Thomas Tayebwa. Kakati omumyuka wa speaker
oba amyuka speaker Thomas Tayebwa agenze maaso n'okubeera nga akkaatiriza ensonga eyo. Nze nkimanyi nti ssente abantu bano ababeera mu palamenti basaasanya nyingi. Ne gye buvuddeko waliwo omuntu omu eyavaayo n'agamba nti kantiini abantu boonoona ssente mpitirivu. Ssente z'omuwi w'omusolo mpitirivu nnyo ezoonoonebwa. So nga basaba wabeewo oba oliawo ekikolebwa mu kaseera ako. Nti ensimbi zino ziyamba abanaku. Mmwe ebicepere mubirya babasasula n'omusaala mulina obusobozi obubyetuusaako. Naye ate lwaki mudibaga mwonoona? Agambye nti mu palamenti ye ziri zaagenda wabaawo meeting abantu babaleetera buleetezi minuloota mazzi. Nga bwe mulaba baguests baffe wano ku mukutu guno mbawa buwi mazzi ne banywa kubanga baba tebazze kukola ssente, bazze kusavinga ggwanga lyabwe nga nange bwendi wano bwe siri ku musaala. So ensonga ya deputy speaker erimu eggumba, naye ate ekyewunyisa y'omu ku babadde mpala kozi si abadde mitambo abadde tasobola kuwabula mukama we. Awo nawo walibanga waliwo ensonga mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Kale Mwami Museveni ensonga z'abantu abasenga mu ntobazi ye nga bw'agamba oba mu nsonga z'abantu abaagala okugibwa mu ntobazi yazoogerako omulundi ogwasooka bwe twali ku nsonga z'abantu be baamenya mu Lubigi omulundi ogusookera ddala awo ng'ogenda e Nansana. Abantu abo Joro Ssenyonyi yali musaale nnyo mu kubalwanirira. Nzijukira musajja atu baamukuba ne tear gas. Mwami Museveni yakyomera oba teyali mu mativu n'ebigambo Joro Ssenyonyi leader of opposition bye yayogera mu kaseera ako. Nsaba nzijuki okkirize nkuddizeeyo kaakatambi emabega ebigambo bya Mwami Museveni bino tubiwulire ate mmale nkulaga abagagga baabinyonkondo baabifeekeera ababadde batedde ssente zaabwe empitirivu mu lutobazi oluvannyuma gavumenti oba NEMA ebawadde ennaku 21 bajjemu ebizimbe byabwe ettaka eryo baliveeko. Wuliriza akatambi kano tuwe katambi Pavini nga bwe katambi. I had somebody called is an MP called Senyonyi. Enyonyi. Now Senyonyi was saying when these people went to the swamp, why didn't NEMA stop them? But that's a wrong question. Okay, that can be asked. You can ask it. But the bigger question is going in the swamp a small issue which you can ignore and there's no danger to us? Because if it was a small issue that we could ignore, we would ignore it. But what is the consequence of going into the swamp? Desertification. Uganda will become a desert. Can we afford that? Because it affects the rains. 40% of our rain is because of the wetlands. Number two, it affects our ability for irrigation. I have been seeing people commenting, but where was NEMA when these people built buildings? Why did they not stop them? But why should NEMA be the one to stop these people? Don't you have eyes to see a swamp? You yourself. We don't need NEMA. Who doesn't know what a swamp is? Ekshara, if you don't know it, I can tell you in Rinyankori. Tuwali na maso. What on love naizwa? Wajotia Multobazi. How did you come in the wetland? And yet you knew it was because there are signs everywhere of what a wetland is. So I think my appeal to the people in the wetlands, please, I don't want the Masarikere to be Bakambwe. They should give time, say, please go, and the people go by themselves. And I've seen that some people are willing to go from Nabweru. I saw it on the TV that some of the people on their own
Because this is a matter of life and death for this part of the world. Rain, water for irrigation, the wetland resources, and okujejana to filter. Abantu abamu bayina amaaso, bayina ssente, naye beerabira ekintu kimu nti tebasobola ate kukyusa Katonda kye yakola ki? Katonda kye yatonda. Katonda baba yakutonda ng'oli musajja, tolikyuka kubeera mukazi. Pavini soko ntereka akatambi mpaka mu partition akatambi ako tofaayo katambi ka Spark TV ye yakakute credit egenda gye bali. Onako olwaleero akatambi k'abantu akabadde kasasana ku mutimbagano akalaga olutobazi olwo nga waliwo abaakira ku makya ne bazimbamu. Era nga bataddeko emisingi egy'enjawulo n'ebizimbe eby'amaanyi. Ebizimbe ebyo biflat bikalina. Ekitongole kinnemba lengera ekizimbe ekyo n'emitayimbwa gino almost bazimbisiza 16 ne lengera we batadde ebizimbe bino nti nazimbye ekizimbe kino atya flame esooka eriko slab ya foundation okugizimbako ennyumba. Kati abantu bano bayina plan eziri approved. Bannange wano wakulu mwami government totubuzaabuza. Bano bonna ezo zonna zikalina zonna ezo zolaba ziri mu lutobazi. Ekisooka bano bazimba mu Bulwadda Estate. Bulwadda Estate nema eginspecting nze ngeri mu lutobazi. Abalala ne bazimba mu Mulema Golf Estate naye eri mu lutobazi. Naye abantu bano okuva ku mwami Bulwadda, I'm sorry to mention him, nanyini estate bamu approvinga ate naye ettaka ayina be yaligulako be ba approvinga Uganda Land Board oba Buganda Land Board depending wa tebakoma okwo ebitongole bya government byennyini ebikama abantu omusolo byagala okulya n'okusinga bwe byalikoze emirimu bya approvinga plans zino byaza approvinga ate ne bigenda ne ku ground nga bazimba era ne bisigala nga bibagamba please proceed. Ewali badde wakozesebwa akatayimbwa aka 8 aragagga olw'okuba bamanyi balina ssente ne bakozesa emitayimbwa gya 16. Kati ekizimbe kyokka ekizimbe ne kiba nga kiri mu nsobi okuzimbibwa. Kyakubiri wekizimbiddwa wennyini nga nawo wazimbiddwa mu bukyamu naye nga n'abakyapuruvinze balima offices batudde balaba ebigenda maaso. Kakati bano abali mu Bulwadda Estate ne Mulema Golf Estate nema ebawadde ennaku 21 bajjewo buli kye bataddewo. Bwe kigaana bagenda kumenya. For the first time lwe tugenda okulaba obanga ebitongole bya gavumenti bikola oba tebikola. For the first time katulabe ennaku 21 bazibawadde okutandika n'olunaku olwaleero. Ngenda kuzibala wano ku Mukutu Viki exclusive nga bwe nabale ezookero yadde mbagambye ngenda bawa update. Tulabe oba bwe zinaggwako nneme egenda kujja ekola eviction ejjewo abantu bano. Singa nneme egaana okusengula okumenya ennyumba z'abano nga tebazijjeewo nga tumanya ekitongole kikolera bagagga omwavu biveeko. Kuba no bonna tekuliko ayina license soko mpeko katambi ako. Kampeka akatambi ako. To their investment. Vai.
blind person can see that this is a wetland. This is papyrus. Papyrus can only exist in a state of waterlogging. So this is even not a seasonal wetland, no. It's a permanent wetland. It's a permanent, and you can see. So I'm not challenging them to prove. I'm only saying they are risking their investment by putting it in water. It is a risk to their money. It's a risk to their investment. The structure can collapse and kill people. Ndowooza olabi agazimba agogo noli n'aguteeka mu lutobazi kyokka nga ataddeko oguzimbe gwa buwumbi na buwumbi gwa bukadde na bukadde bwa ssente naye ng'akimanya aguteeka mu lutobazi fa ku bano be bamenye tebali mu lutobazi ge mazima awo tebali mu lutobazi wantu wakalu waliwo kale side eriko olutobazi naye nayo balina kuliyira buliyirizi bantu bagulawo. Government olaba esasulira bantu sente sibanye yawadde gundi asomesa abantu okunywa kaawa mbo basasulire sente gundi ayagazisa abantu ensi yaabwe ani asomesa okwagala ensi yo ebyo kasasiro tebiri nayo sente lwaki temuzikwata ne musasula abantu bemutagala kubeera mu bifo bayina butabeera ne mbatwala we mugamba nti wano we watuufu. National housing ki ebyo bitongole bikola mulimu ki bine bitongole bya provinga plani z'abantu tebinyiza na kunyiza kambiveeko. So kati Mwami Museveni okujja ne yeetika John Ssenyonyi olw'okuba avudde yalwanire bano abantu ba wansi. Mwami Museveni ayita ku express buli lunaku tewali ndoza lunaku lukya n'atayita ku gundi ku express eyo oba ku bypass eyo tutwala Entebbe. Naye ba Miss Kigundu n'abagagga abalala abazimbye wansi awo mu lutobazi bameka abazimbye ku kitooge ekyo mulowooza ye ayitawo talaba nti awo waliwo abagagga because akimanyi bakwatiridde ekonomi y'eggwanga tasobola banyega era nkiwa ne bano be bawadde 21 days zigenda kuggwako ennyumba zisigale nga zisituka. Nja kuyitayo lumu ne kamera ndibalaga after 21 days mbabuulire nti kino bwe kiti bwe kikoze eki bwe kibaddewo oba bwe kiti bwe kibaddewo. So embeera yeeyo mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo byebyo ebigudde size eyo ndowooza bye sinnaba kubeera nga nkuwa. Ye Dr. Kanokiza Besigye akomezeddwawo bambi olwaleero mu kooti n'agenda maaso n'okubeera ng'oba oli awo atunula mu nsonga zaki z'okwongera okuwulira omusango gwe. Dr. Kanokiza Besigye kitegerekese nti waliwo omukulu ayagala okumuwaako obujulizi Major General Baguma. Major General Baguma kigambibwa nti y'omu kwabo abagenda okuwa obujulizi mu musango guno oba mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo. So nja kuba nawo nnyongera okujjambawe updates military intelligence Major General James Birungi nti Baguma Major General Birungi yes yoyo yasuubirwa okubeera eyewitness oba omu kubagenda okubajulizi mu nsonga oba mu musango guno. Bana byebyo kansooke ndowooza nziruke ku nsonga za Mr. Parrot nzijembawe updates. Ntegeezeddwako Parrot nti pikipiki yemutomedde n'afiirawo. Epikipiki bwe kigambibwa nti yemutomedde n'afiirawo. Badde mumanyi ng'omuntu. Anyway, nzikiriza nkome wano Pavini. Nina bingi naye eya Master Parrot tebindese kyekimu. Kanzije nadda waliwo kyesiba wadde kyesidde mbawe wangi tewali weebiri naye nadda katugende n'ebyo mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka,
ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.